Eddakiika ziri 22 ezisukulumye ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku luno olwaleero. Kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri eky'Omunnyo Live. Tugenda kubanga tukitandika n'omugagga amanyiddwa nga Ssombe. Ono azimba kalina ya myaliriro 8 mu disitulikiti y'e Mukono awo. Waliwo abooluganda abeekubidde omulanga nga bagamba nti omugagga ono amazzi gonna agava ku kalina ye gy'azimba gaggweera mu bizimbe byabwe, nga we twogerera kaakano ennyumba zaabwe zonna zajjamu enjatika ng'akadde konna zaakubagwira. Kati bawanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okuzimba awamu ne Sipiika Rebecca alitwala Kadaga babawe ku buyambi ku nsonga y'omugagga ono. Abooluganda e Mukono bawanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bizimbibwa mu ggwanga baveeyo babayambe ku mugagga Jackson Twejuche amanyiddwa nga Ssombe azimba kalina ey'emyaliriro 8 erinaanya amayumba gaabwe, kakati amazzi agavaamu gatandise okuleeta enjatika ng'essaawa yonna kyandibagwira. Nazimba ekizimbe nga amazzi gajja gatuyiikira, kati amazzi gonna gagonzezza enju, toyi zonna gaazonona, amabaati waggulu eri gonna, enju kwegamba tuli mu bunkenke. N'ekirala nti n'ekizimbe ekyo kyennyini tubeera tweraliikirira kubanga kiri mu njegoyego ya kugwa. Kati tulowooza ekizimbe kino kinakitugwiridde n'ebintu byaffe bigenze byonooneka, byonna kati bitusobedde naffe kwe kwekubira omulanga. Kalire eno yaliikiriza abooluganda eri ku nkulungo y'oluguudo oluva e Bugerere okudda e Kampala mu kibuga Mukono okuli supermarket emanyiddwa nga Paris Corner, ng'eno yaggalwawo gye buvuddeko. Bano nga bakulembeddwamu Abedi Were bategeezezza nti kalina eno nannyiniyo amazzi gonna yagoolekeza kizimbe kyabwe eky'emyaliriro 2 ekitandise okuggyamu ennyaafa nga kigenda kubagwira. Nti amazzi gonna gayingira dda, siringi zonna gazoonoona, n'abapangisa baffe bwe twali tujjako ssente baatuko twawulira olw'amazzi agasinga okujja muno. Bwe twali tujja ssente bonna baatuviira nga omulabana amazzi nga we gali n'ensingi zonna okufa. Yensonga lwaki tuzze tubalagire eddala ekituufu na wano waggulu. Naye ebizibu ebituliko by'okubeera nti yazimba ennyumba etuliraanye. Ennyumba yazimba naffe tusanyuka nti ataddeho kalina, tugenda kufunanga wano ebintu, tugenda kukola tutya, naye obuzibu tusanze amazzi gayiika kino kiri tubadde tukyali ku ekyo, ate ekizimbe nekirya nekyeyasa nekitalimu okufuna enjatika. Bongerako nti omugagga ono yalemwa okussa obutimba obutangira enkokoto saako n'ebibulooka ebitandise okwonoona ebintu byabwe. Ayogerako ne Mr. Ssombe yatugamba ye ali waggulu ffe tuli wansi, era n'atugamba teri neiba asobola kuzimbira neiba we. Netumugamba munnaye ng'oyogeddewo ebintu bino wabisanga nga babizimba era gwe obyonoonye. Yagamba kimu sisobola kubazimbira, musale amagezi mube nga mwesalira amagezi. Nekyandibadde kisinga obulungi kwe kubeera nga gundi eno esalibwa amagezi, engeri gyinza okukyusibwamu. Amazzi gano amaanyi gaba nga tegatulumba nnyo eno. Nga wano wansi wano omulaba twalina pulojekiti yaffe nga tulundirawo enkoko, naye bwe yatandika okuzimba ezo enkoko zonna bizinensi yonna n'egwawo. Abooluganda bano bali mu bweraliikirivu olw'ekizimbe kyabwe okuba nga kiri mu mbeera mbi. We basinzidde ne bakubira Sipiika Rebecca Kadaga omulanga abayambeko ku nsonga z'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu kubanga bangi tebatuukiriza mateeka mu kubizimba. Tugezezzaako okunoonya ku mugagga Ssombe wabula kaweefube waffe agudde butaka. Nange ganyingirira mu ofiisi yange era siiringi ekyamazima etonnya esitowa gye tutereka ebitabo byaffe era ebimu byatoba ng'amazzi gayingiriramu ddala mu bungi. Byayiga Eric, Kraso TV, Omunnyo.